Abakulembeze abadde bataamye obugo nga bakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola Godfrey Nalima, ssentebe w'ekyalo Lwamikooma awasimwa Omusenyu Godfrey Sekate n'abalala basoose kukuŋŋaanira mu kifo abakyalina bano we bateeka ebyuma ebisima omusenyu ebitakyakola. Bano olutuuseeyo babuuzizza be basanzeewo wa bakama baabwe gye bali, wabula ne bategeeza nga bwe bataliiwo. Oyo gwe nkugamba yamaliriza buli kimu naye nze lwakuba mbeerawo. Eno wabaddeyo ekyuma ekinuuna omusenyu okuva mu nnyanja nga ne bikkalakita bwe bikola ogw'okukuŋŋaanya omusenyu. Babasoyeza kajojijoji w'ebibuuzo era bwe balemereddwa okwanukula kwe kubalagira okwamuka ekifo kino. Bakamawo bagambe kunaddamu ebijjayo ebyuma twadula ku bakitaagisa kulwanira enkya. Babalagidde okukomya byonna ebibadde bikolebwa era n'ebimotoka ebibaddewo ne babalagira okubiggyawo mu kirombe paka nga bamaze okuleeta empapula ezibawa olukusa okukolerayo. Bano olwaleero kugoba bakyayina na basima musenyu ku ggombolola y'ekituntu nga tebalina kye bawa ggombolola ne district tebafunamu badde waabwe paka nga batereezezza emitendera. Abakulembeze abalala nabo balaze obweraliikirivu bwabwe naddala ku by'obutonde. Bakubye enguudo mu mazzi, bakoze ennyanja mu kitundu kyaffe. Abakyayina batuviire badde waabwe tukaaba batuze badde bayita mu bidiba bayita mu biwongo lw'amakubo. Bitweraliikiriza nnyo bw'otunuulira ebigenda mu nguudo nga kati abakyayina bye baleese nga baze mu ntobazi bazisaanyeewo kitegeeza abalinga nti bagala kusaanyawo kitoogo. We tuviiridde mu kifo kino ng'ebimotoka bimaze okwamuka ekifo wabula nga baweereddwa okutuuka ku Lwokutaano lwa wiiki eno ng'ebintu byabwe byonna bigiddwa mu kifo okutuusa nga bayise mu mitendera emituufu egibakkiriza okusima omusenyu. Kinajjukirwa nti ekitongole Kinnema kyatandika kaweefube ow'okugoba abantu bonna abeesenza mu ntobazi.